ng'omugole ye Nabbiyiga Augustine. Haleluya. Twebaza Katonda nti abo abamulabyemu bonna omugaso, abamulabyemu omugaso, omugaso ogwo bagutaddemu ekitiibwa. Era y'ensonga lwaki Honorable naye atuuse mu kifo kino, nti abantu abali mu kifo kino baali bubi naye essaawa zino kozi naye agatte eddoboozi lye ku kukungubaga kuno akawungezi k'olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nyabo w'ekitiibwa Minisita.
name is glorified. Kakati ekyo pastor nga kyakola ki kyatuukiriza tulonda Katonda eyatusitula kubanga nagobererako ebyafaayo bye naye bw'olaba Katonda asitudde omuntu okujja jjadde pastor Yiga n'amutuusa wano nti is a national, is a regional and was an international figure era okufa ensiro negozeeki ebitegedde Katonda yakola ki yakusitula twebaza olw'ebintu byonna gyakoze olwa abantu abangi ababadde bali mu kuwe naye tumanyi nti emirimu gye kibadde emirimu gya Katonda n'olwekyo tusaba Katonda akiwa omukisa emirimu gikole ki kigende mu maaso n'omukisa gwa Katonda tujja kukyamvira wamu ne famire nga bwe tubadde tusaba famire ekkirize kyamvire obulamu bwe nga bwe tubadde tukyamvira wamu ne pasita Yiga era tusabira kuba tubalumiridde gwabadde atendese asigaddewo Mukama amukwate mukono amukulembere naffe ffenna abasigaddewo ku nsi bwe tutyo Mukama atukwate ku mukono atuzibule amaaso tulabe bw'alinnya bwe tuba tukola ki bwe tuba tukunya atuzibule amatu tuwulire eddoboozi lye tulitegeere tugoberere olwo tuweeke tuweese ekitiibwa emirimu gy'omuntu nga pasita Yiga gy'akoze mu nsi kuno mu myaka gye ekyabadde mingi nnyo naye naba nga asobodde okukola emirimu egiweesa Katonda ekitiibwa saagala kwogera byabufuzi kubanga nze kukumbaga gwa mukwano gwange n'olw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe ekiseera bwe kinaatuuka nja kudda wano mu kanisa oba eyo ne nnaabasanga nabyo tukukole ki tubiyogereko naye kyenyiza okubagamba abadde mukwano gwange era nga tukyamulira wamu era yagamba nga Hassan bw'agambye essaawa yonna gy'oyagala TV bw'eri ojja kujja tukole ki oyogerengawo wekitiibwa mukwano gwange Mukama nsabira akuwa ekiwummulo eky'emirembe ate ne famireyo eri Juliasi nene nga si gye yakola mu ffe Mukama atukubagize Mukama atukubye era atuwe ekikubagizo ekisingayo nga mukwano gaffe amwaniriza mu kitiibwa kyasaanidde bannange mwebale nnyo nakwebaza pasita Kintu mwebale kumakuma bannaffe ate tusaba mutumbulire puroguramu tetugitegedde ereddako nga tunakola ki tunabitutegeeza so that byonna tugyetabemu nga buga byonna tunabakutambudde bannange mwebale okuwuliza mwongere kukuba engalo za pasita Yiga meza Katonda eyamutonda webale kutudduukirira nga bakuntwalire waggulu ku woofiisi amadaala akomamuyita kunkulankula Pastor Yiga nze mulabidde ebbanga naye natandika mulabira mu kyaki yaffe yali wali eyasooka era we yatandikawo TV in fact ndi omu ku bantu gwe basooka oyita ng'akoze political show ey'ebyobufuzi ne bagamba twagala Mukama wabona ne Bobet Kamya abeere ng'akweno show era bwe tutyo ne tugenda mu maaso okuteekateeka abalabira ABS we muli ABS ndowooza abagala Bobet Kamya mubadde mulaba buli kiseera
Pastor Iga yali yatutuma abeerengawo wano. It's Pastor Igar who instructed us to do that. Kibi nnyo okubanga tuvudde ku maaso. It's so hard he has left us. N'ekyassanyu nti tuli bagumu nti agenda kubeera ne Katonda waffe. But the great thing is that he's going to be with our Lord Jesus. Olw'obutatwala budde bungi, Without wasting any more time. munzikirize mpite obuvunanyizibwa